Niyo abantu b'oli okolagana nabo bakyamu. Bajjo yaani alwanirira omuntu wa wansi alina paper spray mu ggwanga lya Uganda gy'alinza okkuba omuntu mu maaso. Kyekyaŋŋaanya okukolera vidiyo. Nembuuza Bajjo obeera otya ne paper spray? Wagenza okulumba emmotoka ya Bajjo, oyina obusungu bw'oku mutima. Bajjo akuyisizza bubi, bakozesa nga baagala kutwalira mu bigere byabwe, n'obalaga nti toli mu bigere byabwe. Abantu bo bakulwana, g'olwana Bajjo. Nze Bajjo tasobola kunkozesa nsobi, nandikuvuddeko. Naye abantu abakuliko abakulwanyisa sisobola kubawagira n'omulundi no. Omuganda agamba nti amalala ge gakulembera ekigwo. Buli lw'olimanya nti okoze erinnya n'oliteekamu amalala, olwo oba oyolekedde okuddayo ku ziro gye wava. Tukkiriza nti erinnya terizimbika, naye Mukama bw'aba kuwadde ekisa n'olizimba n'otuukako w'otuuse, kozesa chance eyo osigale ng'oli waggulu Mukama gy'akuwanise. Naye buli lw'olirowooza nti okoze erinnya n'oyagala ovoole buli muntu, kitegeeza erinnya lyo ly'okoledde ebbanga ogenda kuba lyonna oyozezza n'oyanika mu ttaka, ogenda kuba oyisaawo. Abantu bangi ab'ekikula ekyo nga kasita amala okukola erinnya ng'atandika okumera amalala, nga buli muntu amuyisaamu amaaso, buli muntu ng'ayagala okumulaga nti nze ow'ekitala aliko. Mukama Katonda wamala okukwambula ebitiibwa byakutaddemu, n'olyoka onoonya abantu okuddamu okukwatagana nabo nga tebakyakumanyi. Bakujjukiza kimu nti nga watweragirako bwe weewanika wano ng'otulaga nti gw'osinga. Olunaku olwaleero oyinza okubeera ng'oli ky'oli, naye si gwe okyefudde. Mukama Katonda yakufudde ekyo ky'oli. Sami Wadamaiti Family tuwulira ennaku gy'ayogeza ku mutima. Okubuulirira kwabuuliramu mukwano gw'enfanfe, si lwakuba nti nno mukwano gw'enfanfe ye mutuufu ennyo, wabula yakulaga nti mukwano gwe talina nsobi, naye abantu abamuliko be bagenda okumusuula. Buli muntu okozesa mutwe gwo. Nsobola okukugamba ekintu ky'olaba nti mutuufu tekikuyisaawo, toteekeddwa kukitwala nti kubanza kikugambye ndi mukwano gwo. Sooka okozesa omutwe ofumiitirize nti bwe nnumba gundi ne mumukolako obulabe bwe buti, binakkirawa. Bwe mpalampa buli muntu ansinga ne mulaga nti ndi wa kitalo ku ye, bigenda kukka bitya? Omuntu gwe mpalampa naye alina abantu abamuwagira, ate be bangi, kubanga kyakkiririzaamu nabo kye bakkiririzaamu. Singa ntandika okumuwalampa olw'erinnya lyenfunye, naye nga n'erinnya ly'ofunye ejjukiro olifunye kuva mu bantu abo, ate era abawagira oli gw'owalampa. Olw'okuba nti tukkiririza mu kintu kyekimu n'omuntu oyo, tujja kugamba nti katuwagire omusajja ono kubanga naye muntu wa mu ghetto. Naye gwe kasita oleeta amalala n'ogamba nava mu ghetto naye nsobola okufuuka gundi kyali, ogenda kukkakkana wekka. Okwepanka n'amalala ago biviiramu n'okutwala obulamu. Bwe tujjukirako omuganda waffe Moses Radio, era enfa gye yafaamu yeeyo, bakugamba nti yalinga musajja mwepanse nnyo ng'ayagala nnyo okulwanalwana. N'omuntu gw'atasobola ng'asobola okumwepimamu, naye ekyamuviiramu musajja wattu yakkakkana luguzeemu obulamu, era tumusabira Mukama amulamuze ekisa. Kakati ne munnaffe gwe twalabyeko ng'ayambalira omusajja alina emmundu, bamaze okukuba emmotoka emipiira etudde, ng'oyambalira omusirikale omukube kubanga gwe ow'amaanyi gwaliko obudde obwo. Oliko ba bodyguard abakuwaga bakulowoozesa nti bakitalo nnyo basobola okulwana na buli muntu, oba nti naawe oli wa kitalo osobola okukuba buli muntu. Embeera eyo tojjukiddemu nti eyinza kukkirawa. Omuntu ono wafulumiriza essasi n'akuba emmotoka, singa ava mu mbeera n'alintunuzaamu ajja kubazzizza musango, naye banaagenda okumunenya nze nga siriiwo. Teweerabira olina abantu boolese emabega, olina famire yo, olina abakukkiririzaamu, olina abaana na buli muntu adipendingira ku ggwe. Bo teweebuuzizzaamu nti mbaleseewa, wabula amalala ge gakuleetedde obuzibu. Twegenderezenga nnyo nga tetunnabagwa mutego. Twegendereze nnyo ng'enduulu tezinnabatuwanika, kubanga bakubira enduulu oyinza okulowooza oli wa ttabbo nnyo, naye nga weebuuze enduulu gye bankubira eno nze gwe basoose okugikubira, oba waliwo n'abalala abaaliko nga nze nga bakubira enduulu naye ng'olwaleero banoonya ne bakubula. Waliwo n'omulala tannabakubirwa nduulu nga tukyamuyisaamu amaaso, naye nga naye bugenda ku kyenkya
ng'ate gwe bakubira endulu gye bankubira olwaleero. Bw'olowooza ku bintu ebyo n'obifumiitirizaako kijja kukuyamba okufuuka ky'olina okubeera mu nsi eno. Okubeera n'erinnya eddene nga bakukubira enduulu tekikulaga nti omazeeyo ensi yonna. Kuba baali bandazeeko nti si bantu. Okitegeera? Kati yadde ng'ogenda kuva mu kuyimba ne Patrick Mulwana agenda kusigala Alien Skin tumwerabe. Omuyimbi wange g'amazima saagala nkeere ku makya mpulire nti ofudde nga radio. Ebintu bingi ebituddusa mu ggwanga lya Uganda be bantu bano betutuula nabo, be bantu betutambula nabo, be bantu betumuvinga nabo, be bantu betulya nabo, be bantu betwogera nabo. TV zonna omuli ne BBS zavuddeyo ne ziraga obutambi ng'otomera emmotoka ya Bajjo. Sookoze vidiyo kusabula Alien Skin. Omanyi lwaki? Nanoonyereza kyavudde ku kyotomera emmotoka ya Bajjo. 1. Totera kubeerabeera mu bifo Bajjo byabeeramu. Woba watomedde emmotoka ya Bajjo kitegeeza obadde ne big issue mu bulamu bwo eyakunyiizizza. Katonda mulungi najja ndaga nti Bajjo alina paper spray. Nengenda noonyereza amateeka agafuga paper spray mu ggwanga lya Uganda. Omuntu abeera atya nago? Abeera atya ne paper spray? Paper spray eringa mundu. Omuntu okubeera naye otwalayo empapula ezikwogerako, gavumenti netunula mu bizinesi yo n'owa omusolo nga wonaagula emmotoka n'ogiteekako erinnya lyo. Abamu ba applying ofuna emundu ne batagifuna. Bajjo yaani alwanirira omuntu wa wansi alina paper spray mu ggwanga lya Uganda gy'alinza okuba omuntu mu maaso. Kyekyaŋŋaanya okukolera vidiyo. Nembuuza Bajjo obeera otya ne paper spray? Paper spray yali yagaanibwa mu ggwanga lya Uganda ku byenjinoonyerezaako. Baatyo gireeta mu ggwanga lya Uganda ng'omubbi asobola okuba nayo ne bagiteekako sanction ne bagikomako. Okitegeera? Ne bagamba nti omuntu tosobola kubeera ne paper spray. Ne bakola ki? Ne bagamba nti kati woba onaaba nayo waayo ebikwogerako, ebyobugagga byo, ebikufandinga bagikuwe. Sawa ya leero Bajjo alina paper spray. Yaani mu ggwanga lya Uganda. Era ya applyinga ne bamuwa paper spray. Eyo gye yakozesezza gye yabadde nayo mu ngalo okukuba mu maaso. Oba standi oba kiki nenanoonyereza lwaki Bajjo aba ne paper spray. Kubanga Alien Skin asobola obeera n'emmotoka. Buli muntu abeera n'emmotoka, nange mbadde nayo. Ng'era ndi kaali nnyo mu Uganda, nsobola okusaana n'ekuba ebyuma, emmotoka esaza kimu, emmotoka edduka. Oba okitegeera? Omuntu asobola obeera nayo. Naye paper spray tokola mu gavumenti, toli mu poliisi, oba otya ne paper spray ng'olaga towagira gavumenti, olwanirira omuntu wa wansi. Waliyo ebintu ebimu ebitulabisa. Otegedde? Kati ekyo natunuulidde, ze natunuulidde ensonga enkulu. Nembuuza Bajjo yaani aba ne paper spray ekuba omwana wa ghetto. Kakati Muganda nkoze vidiyo eno okulabula nti oliza okuba olina by'olwana nga tobangako serious. Ne bano abantu b'oli nabo batemu. Saagala Patrick Mulwana ofundikirenga radio. Bagenda kukozesa. Owulira? Oli kulwana n'abantu bino ebintu bya ddala. Bagenda kukutta. Muganda wange bagenda kukutta. Bano abantu batemu. Kyovola banze kyaliwo mbeerawo e Uganda towandabako. Newuwo sajja. Saagenda mu mawulire. Saagenda ku TV.
teri muntu wa Uganda gwe mumanyi oba full figure oba ani benekubisa nabyo bifaananyi sidiringa n'abantu bano batemu bagenda kera ku macha bakutte yadde ng'ogenda kuva mu kuyimba ne Patrick Mulwana agenda kusigala alien skin tumwerabira omuyimbi wange g'amazima saagala nkere ku macha mpulire nti ofudde nga radio ebintu bingi ebituddusa mu ggwanga lya Uganda be bantu bano betutuula nabo be bantu betutambula nabo be bantu betumuvinga nabo be bantu betulya nabo be bantu betwogera nabo nti abeerawo nga talina kyakwetaaza abantu bano bagenda kukutta owulira okutuuka okufulumya essasi teba stanti muntu mulala yayinza okukyogera kyagenze wala naye ate ekimanyi naawe wagenza okulumba emmotoka ya Bajjo oyina obusungu bw'oku mutima bajja kuyisiza bubi bakozesa nga baagala kutwalira mu bigere byabwe n'obalaga nti toli mu bigere byabwe abantu bo bakulwana golwana Bajjo nze Bajjo tasobola kunkozesa nsobi nandikuvuddeko naye abantu abakulika abakulwanyisa sisobola kubawagira n'omulundi no kuba baali bandazeeko nti si bantu okitegeera kati muganda wange alien skin mpuliriza abawagizi babali ku mutima gye tuli nga tetusasulwa otumanyi bulungi tukulabanga ghetto youth ayeeyiya ni abantu b'oli okolagana nabo bakyamu emirundi gyonna ensi yaffe ntabangufu tolwana bya ddala nakukkiririzaamu Misa Kisemakula yakwogerako n'asaba tukuwe chance Bobi Wine n'ayogera tukuwe chance era ne balaga nti bo bakoze ensobi nnyingi okufuuka Misa ki oba ensobi nnyingi okufuuka Bobi Wine naye gwe tonnakola nsobi zenkana zaabwe nange nali omu kubaakuwa chance kuba abantu abakwogerako nga mbawuliriza mukotinge bulungi nsoose ne mbawo ensonga zange lwaki si kyamala gabuukira nti Katonda yandaga awandibadde okufa yandaga kabonero naŋŋamba be bano abantu abakusudiya tobeewanga nnyo fa ku muntu asobola okulumwa ng'olumwa fa ku muntu asobola kunyolwa ng'onyolwa abantu be nasinkana abanyolwa nga nyolwa yali mwana wange na maama wange na mukazi wange